Mugamba mutya abaswiti abalungi ab'e1056 mbaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku massaaji w'omukira. Nkoze vidiyo zaawe emabegako nga njogera ku massaaji. Kino kye tusobola okukolera abakyala, massaaji w'ebbeere, massaaji wa body to body, massaaji wa mana. Gwatanabaziraba osobola okukebera mu vidiyo zaffe enkadde si nkadde nnyo ojja kuba oziraba. Okebera bukebezi ku channel kozisirinze zisharinga zonna mu vidiyo emu. Like batera mu link I mean. Okebera bukebezi ku channel. Sorry about that. Okebera bukebezi ku channel n'onyiga videos ojja kuba oziraba. N'ekirala nja kuba nziteeka mu comments mu description yaffe ojja kuba ozisanga waawo wansi. So lero tutunuulidde mwami gwe wenna ng'olina boyfriend wo olina omwami wo naye nga owulira naye wandikozeeyo ekyenjawulo. Ebiseera bingi mbagamba nti omusajja asobola okwebakako n'akusigala mu bwongo. Takusigala mu bwongo nti lwakubanga alina omukire kuba buli omu agulina. But engeri gye yakukuttemu yeesigala mu bwongo obwo ng'owulira olookingidde bakulookingidde awo. So n'abasajja bwe kiri omusajja asobola okwebaka ku mukazi oba okwegatta n'omukazi omukazi oyo n'abaako ebintu by'akola ebikwata obwongo bw'omusajja oyo omusajja n'amusiriwala. So naawe akolumu osobola okufuna obudde nabagamba ebintu bino tosobola bikola on a daily basis kubanga of course you can't. Tosobola ate ekintu bw'okikola ennyo oluusi omuntu kiyinza omutama. So once in a while n'ofuna akadde n'ogamba omwagalwawo leero ngenda kukuwaka massage baby. Okitegeera. Tugenda kusooka twogere ku lwaki tukola massage ono. Birungi ki ebimulimu na bibi ki ebimulimu nga sinnabalaga ngeri yamukolamu oba basomesa ngeri yamukolamu. Namba emu massage ono ebirungi ebimulimu akuleetera okubeera nga omusaayi gw'oŋŋambo gw'omusajja gudduka bulungi. Nga we nabagamba nti omukyala oba nga ffena bwe tumanyi mwabatamanyi mukitegedde ku nze okuva olwaleero nti omukira gw'omusajja teguliimu ggumba. Nze nsomesa ku kintu kino gukolebwa musuwa gyokka. So emisuwa gino eno ekigireetera okubeera nga gikola nnyo kwe kubeera nga omusaayi gutambula bulungi. So kamasaaji kano kayambako ku ntambula y'omusaayi oba ku nziruka y'omusaayi mu mubiri oba mu paati eyo ey'omubiri. Kugamba omukira omusaayi bwe gutuukawo guba gudduka bulungi. Ekirinza okuleetera omusajja oba okuyamba ku musajja okubeera ng'asobola okuwangaala mu kazannyo buli bw'obeera nga emisuwa gyo miyonjo nnyo kitegeeza gigenda kwereega circulation y'omusaayi egenda beetambula bulungi era ajja kuba owangaala eddakiika eziwerako. Kamasaaji kano omusajja asobola okukalasitingamu eddakiika 5 ku 10 nga tannamala. Omanyi kye kitegeeza ekyo? Gwe just imagine ng'oli awo bakuzannyira ku mukira gwo n'omala eddakiika 10 nga tonnamala. Olowooza kitegeeza ki? Ng'ate si gwe alina control. Omuntu akuliko y'alina control. Kiba kitegeeza buli musajja asobola okuzina emmala okumalako oba nga bwe tugamba nti omusajja oyo amalako. Namba 3 oba namba 2 kakuleetera okubeera nga olwelivinga stress oba nga wejjako stress ebintu ebikusumbuwa ku bwongo kikuyambako okubeera nga obyegobako n'obeera nga tolina ka stress. Kyongera obwagazi wakati w'abaagalana era ne kyongera obwesigwa wakati wammwe. Omuntu buli bw'oba nga omwagala ojja kwesanga nga omwesiga nnyo. So mwe abakyala abaagala okuganjirya abasajja todduka mu ddogo. Mwamulowooza eddogo lye lifuga amaka naye ate munnange eddogo terifuga musajja. Musajja ne waba mwenzi ne bw'oyambala iriza ayenda. But olina ebintu by'omukola ne bagamba wamuloga. Oyo baamuloga atambulira ku remote naye nga tewamuloga. Just ngeri gy'omukwatamu nga yeemukkakkanya. Kyongera omukwano wakati w'abaagalana kuba kibaleetera okubeera nga muyina ka bondi kamucreating. Okwezina kwammwe si just kwezina kutuukiriza mukolo but kunyumirwa. Nabagamba teri kintu kisinga kuwoomesa mukwano na kunyumisa mukwano nga kubeera nga ebintu byemukola mu kisenge as long as tebiri weird. Ate biba weird nga byammwe it's fine as long as kumwe ababiri tekuli kwalumya munne buli omu alina concert ya munne nti twaconcerting okukola kino let's do this. So it's good. So ekyo nakyo kimu ku birungi bye tusobola okufunamu. Ekirala kyongeza ku size y'omukira gw'omusajja. Omusajja alina omukira omutini naawe osobola okulaba vidiyo eno n'obeera ng'osobola okwekola massage ono nga gwe. Ate era nga nina ne vidiyo kunene ensomesa engeri gye tusobola okukolamu massage w'omukira n'abeera nga gusobola okuwanvuwa nga just okola ka massage kokkaako
tegugenda wambuwa nnyo but gujja kuba gweyongerako ku size era ojja kuba ogulaba okusinziira w'oba watandikira osobola okugupima n'omanya nti obuwanvu bwange buli bwe buti naye kaakati neyongeddeko inchi bweziti oba bweziti. So ebibi ebirimu si bingi just nti singa omuntu aba abikola alinza skills zengendo basomesa oba obukodyo bwengendo basomesa oli alinza okulumya mu kakodyo kano cause ekyo ekitundu kiri very delicate naye nga it's unlike si kintu kyangu kutuukawo tosobola kufuna damage nene oba yalubeerera just oyinza ofunamu ka heart akaakatini oba okulumizibwa okutini ate era okujja okgenda nti bakumishandlings oba bakutte bubi. Tugenda mu masaaji waffe tumukola tutya? Ekisookera ddala masaaji oba onaamukola nabagamba tulina okubeera abayonjo nga tunaaba. Ekyokubiri ojja kwetaagayo ka oil. Oils ki ze tukozesa? Osobola okufuna extra virgin olive oil. Nze njagala nnyo virgin extra olive oil kubanga alinga bolaba omubisi gw'enjuki waliwo gwe bateekamu sukaali niwabeerawo oguli pure nga bagujje wali mu kisu ky'enjuki ne bakuleetera okugwanjawulo. So osobola okufuna oil oyo oba osobola okufuna ka coconut oil naye nga tonnaba kuteeka oil ono ku muntu wo olina okukakasa nti alina allergies zonna ku oils zino. Nabagamba abantu abalina allergies gwolinza okuddawo n'okizanyisa n'olowooza kitini but allergies omuntu afuna allergy reaction n'afa. So we have to be very careful obutakola blanda tekwejjusa wagenzi wa boyfriend wo tomanyi oba oil ono oluusi nga naye tamutryingangako. So waba tamutryingangako nandisuggestions musooke mumugezese and mukiwe essaawa 24 mumugezesa mutya. Osobola okukwata coconut oil n'omusiiga wano wakati wa olaba akakongobule bwe kali wakati w'ekiyungu n'oba omutadde no wansi mu kigere but wakati mu kiyungu awo wabeera delicate n'olaba wobukya nga tewali kituuseewo tafuuse wa red tazimbye omanye oyo talina buzibu ku mubiri gw'oyo omuntu. So ka oil kaffe otumala okafuna mugenda munaabeko babiri. Lwaki tunaaba babiri? Kikuyamba okubeera nga kirelaxinga obwongo bw'omwami wo bw'aba abaddemu ne ka stress ne kavaamu ogenda okumutuukako okumukola by'omukola nga kirikkiriya obwongo buli settled era buli kimu akifiiringa nga bw'oyagala akifiiringe. Then bw'omumaliriza jangu musobola okikolera mu ddiiro oba mu kisenge nabagamba ennyumba eba yammwe. Okukyusa ku kifo kireeta okubeera nga omukwano gunyuma. So gwenna mba musazeewo kikolera musobola okikola mu ngeri bbiri either ng'atudde as long as position gy'atuddemu osobola okuba ng'otuuka ku mukira gwe ne ku binege bulungi nnyo. Bw'aba yeebase gwosobola okumutuula waggulu naye nga tomunyiza of course n'omudda waggulu n'obeera ng'osobola okukwasaganya ensonga eno bulungi nnyo. Bw'omumaliriza ogenda kunfunira ka oil okasiige ku ngalo zo then omale omusiige ku mukira. Bw'omaliriza ogusiiga bulungi nnyo ogenda kukwata engalo yo ekigalo ky'ekisajja n'eddako obude kusajja obeere ng'akola saako eno wansi ku mukira like nga bw'onaagamba nti ngukutte naye ng'okwasiza ngalo ekigalo ky'ekisajja n'okwasa n'ekigalo ekikazi n'ekigalo ekiddako awo. Then ogenda kutandika okubeera nga oyisa okwata olugalo okwata egundi ye wansi bw'oti n'otandika n'onywezaamu kati ntonyweza nnyo kuba ajja kulumizibwa naye nga bw'okimanyi nti oba olina oyiro naye nga alina oyiro kitegeeza mubeera mu nju museerera. Oyambuse nga bw'okkiriza oyambuse nga bw'okkiriza ng'oba like ng'olina motion gy'okola eri mu circular motion mpola mpola. Eyo tekinika esooka osobola okikolera seconds 30 oba eddakiika emu kisinziira naye eddakiika emu esobola okubeera mpanvu. Then bw'omala n'okyusaamu oba eddakiika emu kuba bagambe massage ono alastinga ddakiika 5 ku ddakiika 10 kisinziira ku musajja. Ekisooka gw'omwami gwe bamukola olina okubeera nga omutwe gwo togujjuzzaamu kubeera ng'olobooza kumala cause ogenda kubyonoona singa onaamala mu ddakiika 2 naye ng'omusajja ayimiridde asobola okukitwaliriza eddakiika 5 ne ziggwako n'abeera ng'anyumirwa bulungi nnyo. Bw'omaliriza okukola ekyo engeri ey'okubiri gy'osobola okukola osobola okukwata ekigalo kyo n'ojja waggulu ku kitwe
n'otandika okuzannyira ku kitwe mpola then n'otandika okukola nga kiri ky'obadde okola but this time round in a reverse way. Badde ova wansi nga bw'oyambuka kati ogenda kutuuzaako omukono gwo okozese ekigalo kye ekisajja n'ekigalo ekiddako nga bukkirira. Bw'omaliriza okukola ekyo then ogenda kukwata ekyo kiba kiwedde nakyo kiyinza okutwala eddakiika 3 ku 4. Still ogenda kukwata engalo zeezo ozigatte ng'omuntu asaba. Bw'omaliriza okuzigatta oziteeke ozituuze ku mukira gw'omwami wo. Bw'omala ozituuzaako ogenda kukozesa ebigalo byo ebisajja okubeera nga ozannyisa omukira oba ng'oweeweeta omukira gwe mpola nga bw'oyambusa engalo ebigalo byo ebibiri ebisajja nga bw'okkirira nga bw'oyambusa nga bw'okkirira. Bwe tumaliriza okukola ekyo akatekinika kaffe akasembayo tukakola tutya? Ogenda kubeera ng'oweeweeta kye tuyita ebinege bye otya. Ebinege by'omusajja ebiri sensitive era obyegendereza. Engeri gye mbaga nteekako ka oil osobola okukwata omukono ogumu ne gubeera nga guli eno waggulu ku mukira then engalo zo wansi ne zitandika okuweeweeta ebinege mpola nga bw'obizannyiikiriza. Masaji w'omukira like tali so complicated nti ogenda kubeera nga tokitegedde kye ngezaako okugamba. Katekinika akalala ke kisobola okukozesa kakubeera ng'era ogatta engalo zo bbiri ku mukira n'oziteekako. Bw'omala oziteekako n'obeera nga twisting omukira mpola nga bw'onaagamba nti oggula akasaanikira naye nga guno omukono gumu mukono gwakubiri mukono gumu mukono gwakubiri mpola. Kibeera kireetera omusajja okuba ng'awulira bulungi era ng'ajja kuba nga akwagala nnyo bw'anaaba ng'okikoze nga bwe nkulagiridde. Naawe oba olina akatekinika ko k'omanyi nga kalungi osobola okwongerawo okukatera mu comment section n'obeera ng'osharinzeeko naffe. Muzikirize video eno ekome wano eno teweeraba subscribing ate na subscribinga gwe subscribing edda okola kyattendo bale kubanga weekumira kusenga face 256. Ayagala ekyogo eky'emikisa, ayagala ekyogo eky'okwenaazaako ebisiraani, ayagala eddagala lye tuyina tuba tulina lye tutalina tuba tetutiina. Osobola okujja mu inbox yange nja kuba nkuwa ennamba y'omukyala oba ennamba y'omukyala eyo ngenda gisharinga ojja giraba awo ali Uganda omukoonako n'obeera ng'oyogerezeganya naye ajja kubakolera eddagala ly'oyagala. Alina kyeweebuuza osobola nawe okujja mu inbox yange ku +25678542860. Jangu ng'olina kyombuuza nja kuddamu. Mukadde kange saagala pressure bannange nina messages ezibeerako nnyingi so saagala muntu ajja hi sibyagala mu inbox yange jangu ŋŋambe hi senga wasiibye otya ekizibu kyange kiri bwekiti awo kinyanguyira okuddamu. Omukama abankuumire temujjangu oko video eno ba audio eno gy'oba ogiwulidde yonna manya beebudde kusenga face 256. Jangu ku YouTube yo genda ku search bar teeka musenga face 256 bajja kukundeetera oba ojja kuba ondaba osubscribinge oliking. Yeah.